nkwebaza okwekumira ku mukutu guno nga bulijjo nga naffe twalagana ntujja kuleetera enfera zonna kugamba omufere twagala tumubuzeeko embiibya naye oba oliyo nga balina nga waliwo engeri gye bali bakufezeemu nga wandyagadde okuwa obujulizi wabeerewo omuntu atagwa mu nsobi eyo nga gye wagwamu twandikusabye tukubire ku namba zaffe eziyitawo wansi ku screen eza WhatsApp tujja kutuukako yonna yonna gy'oli naye leero notukwetedde muganda waffe oyo mubazzi oba twali muyise carpenter mu lulimi baluyita olunyanyimbe mubazzi abajja bitanda entebe kyonna kyonna ne oyagala kubagira keesi moja asobola okugikolera naye baamufera era baamuferera mu mulimu gwe naye ekisinga okuleeta obufere gwe akola omulimu guno kwe kuva mu layini buli obeera ng'okolera wanene ku dduuka ate oli n'agamba by'otundira ku dduuka tebireeta obinguliza eno kiba kitegeeza ovudde mu layini oba otundira ku dduuka ayagala ogula walina okukola ki walina okusanga okwagala ebingi olwokuba oli agambye kino okitunda mutwalo naye kireeta enkigulire eno ku mitwalo ebiri n'ogenda maliriza ng'ofiiriddwa ssente nnyingi ono muganda yaffe ye mubazzi era baamufera naye twagala tulabe ye baamufera batya nsaba tufunemu ekyokuyiga naye nga nkwebaza okwekuumira ku mukutu era ne werekereza no subscribinga no sharinga katumulabe tulabe amanya Kawuzi Musa Ssentongo era ndi musajja mubazzi nkolera wano Kireka opposite Centenary nange nze mbabuulire muganda wange n'abakyala bafera so tobeereyo n'olowooza nti omukyala omusajja eka yayinza okufera naye n'abakyala bafera nali ndi wano ku mulimu w'enkolera ewange simu neevuga ng'enamba sigimanyi essimu bwevuga nengikwata ngenda oli omukyala yakubye alo sebo gyebaleko nti kale nawe gyebaleko akati ffe ndi mukyala mu sister ndi wano Namugongo oli Namugongo nti sebo akati nyina ebintu byenjagala otukolere wano kuki ku kyaki mu basista naye nga sina buzibu kubanga ndi mubazi naye namba yange wagijjeewa nagamba olina omutimbagano kwoli ku Facebook kwe nagirabye kwotekako adresi yo ate nange nga amazima ge nnyini adresi eyo nagissaako ku Facebook yange channel yange bagita Kawuzi Furniture ningamba guno mulimu awo nembuguma essimu evuga nga kale maze ovuga njogedde naye ntambula ngenda ku Namugongo Road ntambula maze okuŋŋamba nyina byenjagala ompimire nkwata tape meza yange nkwata akatabo kange nkwata peni yange mba nkyatambula ntuuka mu kkuba sinatuuka bulungi Namugongo Road kuba wane wange Centenary Bank we yali oyambuka katono otuuka ku police then otuuka Namugongo ku stage weziparking zigende Namugongo essimu eddamu evuga ngikwata nga alo maama ti mukulu Ssentongo Kawuzi Furniture nti wangi maama tikakati munnange ojje eno ndowooza otandise mugamba nti era ndi wano Namugongo Road wennyini webatikkira wendi kakati kyogenda okukola munnange ninamu byenjagala okutuma mugamba ate biki amala nkyusa timing anstoping ngamba nti kakati lindako katono nyinamu obuzibuzibu engeri gy'ojjende Namugongo ogenda kulinnya obadde olinnye ne mugamba maama mbadde sinnalinnya kuba yabalamu akaseera kuba namugamba wendi ndowooza n'abala nti kati ssaawa zino aba atambuza bigere agenda kuba atuuse kuze Namugongo mugamba nti ngamba maama mbadde sinnalinnya naye ekyamazima ndi ku Namugongo Road wano wezitikkira obumotoka bwe Namugongo butikkira angamba kakati nyinamu obuzibuzibu munnange nina diabetes nze diabetes nga sibitegeera nina diabetes waliwo empeke z'emmira kakati ninamu wandibadde okyamaawe Namugongo eddwaliro eryawo bayita linki ki liryawo ng'okutte ng'otonatuuka ku Vienna College eyo eryawo angamba waliwo omwami ngenda kuwa ennamba ye olwo atandise okunkyusa timing ngenda kuwa ennamba ye oyogere naye mba ndi amugaye kale jimpe nzijayo akasimu kange akatono maama ginsomere omukazi ayogera bulungi musisita njogera na musisita namba njiwandiika nkuba halo
gyebaleko ssebo tikale nawe gyebaleko ssebo ira omusajja yankwata yali wa Lungereza luzungu ngetageta oluzungu nange nga lwakugattagatta musajja amala ayogera oluganda olumenyefu aŋŋamba kakati sebo ndi wano madamu akugambye eddagala ndirina wano jangu okole ki olimutwalire kakati mba nkimaze okwogera naye ate omukyala addamu ankubira aŋŋamba sebo mukulu kawuuzi fanicha wangi maama tikakati nyinamu obuzibuzibu kakati engeri gy'ojja eno omwami oyo maze okwogera ne mga nti mukulu njogedde naye naŋŋamba waali tiali wano ku eyo linki biki eyo eddwaliro liri awo ngamba kakati ky'oba onkolera nyinamu kwega ssente zo weeziri wano ne njagala ompeera omwami oyo emitwalo 10 akuwa eddagala eryo ojje nalyo nze ssente ngenda zikuwera wano ku kigo wengenda okusasulira wonawo zopima bino ebintu mutabani nja zikuweera wano nga mpulye mukazi ayogera mukyala mukulu ate aŋŋambye mu sisita neŋŋamba kale mba nakajjako essimu ey'omukyala omwami ankubira aŋŋamba nti nze kennyini ze namukubira kuba kati olugenda kutandika olugenda ki ekyaluwajjala omusajja mukulu mugaa kakati mukulu ngenda kusanga we watuufu kyoba okola linnya awo bafuna booda oba takisi ezigenda mugongo viremu kyaluwajjala olaba Vienna College eddwaliro liri wano naye jangu mu paakingi kubanga bw'onajja eno ku reception lino eddagala lya wano tebatukkiriza diguza abantu b'ebweru olina kubanga olina kaadi naye oyo mukyala njagadde muyamba kubanga nze nkola ki mumanyi ngamba kale ssebo ninyaka booda awo ngamba zino ssente kanyanguwe omukyala oli mugireyo eddagala lye ngende wali eri ku kigo nze nkole ki ngenda tuukawo musajja musangawo bulungi mu paakingi musajja yali musajja munyirivu nange kye nakola ng'akwata mu nsawo ng'omuwa ssente ng'ampa kibaasa kya ddwaliro ekibaasa ky'eddwaliro ng'omukulu nessa muddene nga nkomawo ku street nga nfuna nawa booda nyanguye nnyo ntwala eddwaliro eddagala ly'omukadde mba nkola ki nsimbula era yankubira nga nkyali ku ddwaliro ankubira essimu mu paakingi actually mu paakingi sina mu ddwaliro mu paakingi y'ako akalwaliro ankubira essimu nga yalo mukadde omwami mmulabye eddagala n'alimpa era ssente nzimuwadde mutabani weebale kakati jangu wano mu bajulizi nze bw'otuukawo ng'onkubira essimu ngankulisiivinga ntuuka waawo bandagirira bagamba ssebo wano tokola ki tofa gayingira ngamba waliwo mu sisita aŋŋambye mufunire eddagala lye mu ddwaliro era ne balimpa njagala mulaba yaani erinnya ng'ate erinnya ndimanyi nkubira omusisita yennyini nkubira omusisita essimu nga kweri ngamba essimu oba netiwaaka anti yampadde mutyeni nkubidde omukyala emirundi egiwera mingi nnyo nenkyusa ne layini nenkuba nenga kankubise kweyatero ntekako eyatayimu yennyininyini nga si ddakiika bino byetugula eddakiika nkuba kwemutyeni nga te ndi kweyatero era egaana oyitamu ngamba owaki kankubire omusajja essimu nga teyitamu nayo tandika okweraliikiriramu nenga kikino ekituuseewo kiki simu y'omukyalo ono omusisita teyitamu omwami gwampadde njikuba teyitamu neŋŋamba naye ndi mumbatutu wa kikaaki kankebere ku ddagala lye bampadde otwaliro bannange taata wange abafere bafera abasajja bafera musajja yanzirira panado waffe wa bulijjo wasiinye oba nga 10 kuba zaali mpeke kituufu zaali mpeke naye nga tezikwataganirako naddala temuli na kiwandiiko kyonna wabula ekipapula kungulu nga balese ekipapula kya ddwaliro eryo lyennyininyini oba bakikubisaawa oba baaga bagibba oba baagulayo ddagala eryo lyennyini lye baagulayo erya layisi oba panado wa 10 kati munnange nga nkwata bipanado byange
mu kwewuunya nga nzira ku nga nzira nalinnya na taxi kubanga obwongo boda nsobola kusaamu ate za boda olede ndi mulosi ya 10,000 kati ate nteekemu boda naye kaninye taxi n'enzira eno era bwe natuuka sina gwe nanyumiza kunfera kubanga nagenda okulaba nga nze kennyini nejja wano kennyini nga tewali aŋŋambye. Twebeeremu bwebeerezi ffe ng'ababazi kuba naye basobola okuferera mu ngeri endala oba eno yennyini gye banfereramu. Oli naakubuzaabuza naakutwala olusi ku sayiti nga siiyayo ne bakutema oba ne bakukuba oba ne bakutta. Ebyo bisoboka. Muganda wange beera mugezi. Eyo gye bayita Uganda. Omusajja yagamba nti Kampala si kibuga ky'abafala, obeera fala ekiddako kyekyo. Bwe batwe bamufera muganda waffe naye nga nabagamba buli kintu kyonna kye tukola zino vidiyo tetuzikola bukozi kumala budde aye naffe nammwe saagala muzirabe just kuyisa budde nsaba muzirabe nga mufuna kyakuyiga. Leero basobola okuba nga bafeeza ono munfera yeemu ng'ono mubazzi gwe ng'oli wa dduuka oba oli wa boda oba oli waki kyonna era olinajja n'akuferera mu nfera yeemu yeeyo naye obanga wali okiwuliddeko ewalala obeera mu buufu. Nkwebaza okwekumira ku mukutu guno eno, nkwebaza okusubscribinga wamu n'okusharinga era nga tukusuubiza nti tugenda kuteekayo vidiyo nnyingi ze wali owuliddeko enfera ze wali owuliddeko n'ezootawulirangako paka lwe tunnakakasa nti kati buli mu Uganda buli alimu mugezi omufera anoonye gyadda. Nkwebaza okwekumira ku mukutu gwaffe ogwabeera mugezi nga bulijjo we twakusuubiza wano kye tukolako kiri ekintu kimu tukuleetera abantu ngeri gye baali babafezeemu ng'ekigendererwa kyaffe twagala obeere mugezi ng'omuntu yenna wayita mu kakodi ako okwagala okakufereramu ng'omugamba ssebo oba nnyabo awo navaawo dda. Ekitukuumira okubanga abantu batufera kubanga tetumanyi tubeera ne bannaffe nga baneno nga bayita mu mbeera eyo naye nga tebaagala abantu abamu nga tebaagala kugabana na bannaabwe naye nga ate bwe babeera nga bakufera nojja n'otubuulira engeri gye bakuferamu kiyamba nanga atannabakola ki atannabakuferebwa naye ng'omulabi waffe nkwebaza okwekumira ku mukutu guno nkwebaza okusubscribinga nkwebaza okulayikinga wamu n'okusharinga. Ono nno omwami gwe tuleese olwaleero omuvubuka bamuyita Pius musajja akola mu hardware we ngamba hardware mbeera ntegeeza ebyokuzimba seminti byonna ebizimbisibwa byadiringiramu era nga n'omufere yamufera kyekintu kyekimu kye yayitamu n'asobola okumufera ssente ezaali ennyingi ennyo naye twagala tuwulirize ku lugero lwe oba olugendo lwe engeri gye bamuferamu naffe tusobole okufunamu ekyokuyiga. Amannya gange nze Pius era ndi wano mu hardware wenkola mukadde kano ntunda seminti nga bw'omanya ebintu bya hardware amabaati byonna ebizimbisibwa byonna tubirina. Nali ndi wano omuvubuka ajja aŋŋamba alina seminti gw'atunda. Omuvubuka oyo ateekwa kuba yali muzimbi kati dirungi someramu mukama wange agamba agwa amatu ampa ssente ngende ndeete seminti oyo kuba yatusomera mu diru nga diru nsavanga seminti wa mutwalo buli nsawo whereby wano mu kugisuubula tugisuubula emitwalo gibeera 3 n'ogitunda 3.2 so kati nga bw'obalamu awo sebo diru ey'emitwalo 2 nga gy'ofisaako mukama wange yakkiririzaawo nga nkwasa ssente ngende ngule seminti gyali emitwalo 3 bwe busawo 3 nga tumanye ekyo kiwedde aŋŋamba leeta ssente naye wetulaga waliwo abakadde saagala abakadde abo balingiririza waliwo ne kyaki bajja kuŋŋamba ntunda ebintu bya mukama wange gwe sigala wano tojja gye ndi kati yeesogga mu kolido nga bw'omanyi ebiseguusi gye bazimbazimba oga waliyo amakeera toyiza gama ne kyaki weeri nga kale kansigale wano eno kankulindire wano asooka agenda sinnamukwasa olwo ssente atuuka eyo abeerabeerayo kondowooza adda aŋŋamba kati omanyi mbalabye wali Sekiwa nsobola okuleeta ensawo zino eza seminti ansaba ettaawo lyange lyennyambadde ndimuwa
mwensitulira seminti wano ku dduuka aŋŋamba limpe ŋŋende nze nsitule seminti saagala weddugaze kamukuleetere wano tutikke mutikke nga sinnamuwa ssente kati ampeyo excuse nsobole omuwa ki ssente nti atandike osomba seminti kati aŋŋamba naye waliyo eri omuyaya ayagambye ayagala osooka ompe ku ssente ndyoke ndeete seminti ali wali munda nembeeraawo ndaba ewantu wakoma era kituufu alabika ali within nemuwa ssente sigala ntudde awo ninda omusajja akomewo gwe nawadde ssente zange aleeta seminti mulabako n'akomawo ko gyendi naŋŋamba kati omanyi weetegeke tugenda mmusa wano ne tutereza nako we tugenda ommusa wagenda osomba ng'ateeka kati addayo ogwokubiri akomawo aŋŋamba omanyi totya tonneeraliikirira bambi teweeraliikirira kumanya abafere abo balina akalimi alaba nti otidde n'ayitaawo n'aggamba teweeraliikirira oke nange neŋŋuma nenfuna newentuula n'olumanyi seminti akola ki seminti ajja munnaaye omyayi yaddayo omulundi ogwo ogwokuna ninda omyayi takomawo nekyusaako omyayi takomawo awo neŋŋamba banzibye mutima ne gukiŋŋamba kuba omutima gukugamba gwosigala owakana nedda omutima era gwaŋŋamba omusajja mufere neŋŋamba si mufere nentuula nalinda omusajja yakomawo neŋŋendayokko gye yagenze ŋendunamba kiyitamu buyisi nga atufudde banzibye nenkwata ku mutwe neŋŋamba kiwe kaweddemu kati olwo yampadde ssente atandika okunkubira amasimu aŋŋamba owaaye nga tokomawo kiki nga tokomawo nemugamba nesooka nti omugamba nti ssente bazitutte onaleese seminti gwe nninda wano naye tadda omuwadde ssente nti esente nzimuwadde yaŋŋambirawo bakubbye tambula okomewo ku dduuka komawo ku dduuka ezo ssente zigenze ssente zaffe zifudde neŋŋamba tekisoboka nennoonyannoonyako mbuuliriza kubali awo baŋŋamba omuyaya ayisaawo n'ayingira ekitoogo amagezi ge nnyinza okuwa abakola omulimu guno n'emirimu emirala gyonna okutwaliza awamu gwe just kyolina okukola lubeerera beera mu kiraasi tojja bino nguze kuguza seminti mugulire mu nfo todda mugamba nti ate kankutwala eyo oyinza n'ofunirayo ebizibu ebitali bimu nze banzibako ssente omulala ojja kuluzinga n'obulamu bwo oba okitegeera so ge magezi ge nnyinza obbawa mwenna abali mulimu nga guno mubeere bagezi temulimbibwalimbibwa bannaaye abula baaba ekiri mu Uganda naye ekireeta ebyo byonna kwagala bya layisi kwagala kusalirako gwe tebereza akasawo ka seminti kali ku mitwalo 3 oli najja n'akugamba nti ngenda kufunira akasawo ka seminti ku mutwalo gumu guluza yabeera yamugjeewa kale tutegedde muzimbi abazimbi bamanyi okubba emmali y'abakama baabwe naye era n'atunda mutwalo naye kyensuubira omukulu oyo kati yayiga era tokyasobola kuyita mu kakodya kukola ki kamufereramu kyensuubira naawe akalabye awulidde omukulu oyo byayogera olina kyokoze ki olina kyoyizeemu nabagamba twagala kubeera n'abantu balabufu nga tebakyatufera era olutalo lunalona tulutunuliza bannaffe abatayagala kukola abeefuula nti balina kukolera mu nsawo zaffe naye nno ekirala kyenjala bagamba omukulu oyo si gwe gusoose kuba olwo baamufera bya mirimu ne bamuferera mu seminti naye alina olunaku lwe yali agenda okufa naye ng'omanye ekimussa yali simu ye tugenda kuddamu tumufune mu paati nga atubuulira engeri gye baali bamusseemu bwemuba mutenda ku Sevens kugumira simanyi nnyondo 8 ono baamukubeemu naye ng'ekimussa kasimu ka mitwalo 3 tugenda kumuzza mu kitundu ekyokubiri atubuulire engeri gyali afuddemu wabula gwe kyobeera okola weekuumizi ku mukutu gwaffe yongera okusubscribinga okusharinga wamu n'okulayikinga byonna ojja kuba obifuna amannya nabagambye nze Yunusu Igwe omuweerezaawo era omutesitesi wa puroguramu eno weebale kwekuumira ku mukutu katukomewo n'omwami oyo mu kitundu ekyokubiri. Tuli ba mukisa nnyo kubanga tuli naawe omulabi waffe omulungi amannya gange nze Yunusu Igwe abamu nno mumanyi nga producer w'ebinnauganda gye mutera okuntegeerera naye olwaleero tulina akapya ke tubadde tubayiiza
nina ekibuuzo baali bakufezeeko wali oguddeko mbafere kati nno twatandise puroguramu yaffe empya nga yakuzibula maaso gye twatuumye beera mugezi. Tetwagala kuddamu kulaba muntu waffe yenna aferebwa. Twatandise puroguramu yaffe gye bayita beera mugezi ng'ekigendererwa kyaffe mu byonna kukubuusa gwe baali bafezeeko oyongere okubeera omugezi, naawe gwe bataferangako weyongere okubeera sharp. Omanyi engeri abafere gye baferamu, enfera nno nnyingi, buli omu bamuferera mu mulimu gwe. Naawe ali eyo teweeyibaala ndize tebanferangako kubanga bajja kufera. N'olwaleero no tuleese mwana mulenzi muvuzi wa bodaboda era nga w'omulabaawo bamuferera mu mulimu gwe. Alina emboozi gy'ayagala okutuwa naye kimanyi w'onaagimalirako bw'oti era ojja kuba otegedde. Bamufera naye nga bamuferera mu mulimu gwe. Katusooke tumulabe tukomewo. Manya nze Munebu Abdulrahman Lukwago ankolera Mbuya ku Kalina stage. Enfeera gye banferamu ebya ddala tosobola kikkiriza. Lunaku lumu ng'omusajja ajja bulungi nnyo ng'apaakinga emmotoka ye. Wapaakinga emmotoka nga ŋŋamba kuba emmotoka yali ejjudde muwogo nga ŋŋamba booda jangu ontwaleko ekira nga nsamba ppiki tugenda ekira. Tutuuka ekira tulina ekikomera kye twatuukamu nga aŋŋamba leka ngende ndaba Ajati yagenda ayogera ku ssimu ng'agamba kandabe Ajati ono nzijja emmotoka yange njiresa mu kanabe bagisaleko akataka. Yali yayogera nga bagisaleko akataka. Tutuuka ekira ku kikomera nga ŋŋamba paakinga awo nga mpaakinga emabbali nindaako awo nzizeeyo kandabe ono Ajati ng'ayingira mu kikomera yamalayo eddakiika 30 ng'akomawo nga ŋŋamba boda Ajati ali wali kamulabe nzije tugende. Ng'agenda alaba Ajati okutuuka eyo ng'amala akomawo ng'ayogera ku ssimu ng'essimu agikwatidde wano bwati ku kibegabega bwati ng'ajja ayogera kati naye ng'akutaako emitwalo 5 mu nsawo mu ngalo n'essimu ng'essimu ayogera ku ssimu naye ng'akutaako emitwalo 5 nga ŋŋamba boda olina kyenjo ono nga mugamba simulina nga mugamba taweramu nga ninamu emitwalo gyali emitwalo 4 nga ngikwata nzijjayo nzibala kati nga anzijjako 4 giri naye teyampa kayemeka ke5 ngaddayo munda muli nga mulinde eddakiika endala nga 30 ng'ali munda. Ndaba nyimiridde nnyo nga ŋŋamba yenzi kangende ndabe ki ekiri munda eyo. Okutuuka munda nga mbuuza abanasanga munda mu kikomera mbabuuza omusajja abadde ayambadde bwati ne bwati mumulabyeko nti nedda nti ye tumulabyeko naye azze wano ng'anoonya ki nnyumba. Nga mbabuuza akutte wa yaaliwa nga bandaga kagete mwayingiridde ebyaddala ngenda okutunula mu kagete nga ndaba kyangaala akwata ku mutwe nefuna amagezi neŋŋamba kanvuge mangu nzireyo ku stage wendese emmotoka ye. Ngenda okuvuga nga yavuddewo dda n'emmotoka nga teriiwo. Kansuubirako nako mukalabye oyo nno wa bodaboda gwe bafera kati gwe saagala obeereyo nti oli wa dduuka oli waki nti tebasobola kufera munnanga abantu bafera. Onfunye bulungi oyo yali wa boda era bamuferera ku mulimu gwe naye kyemmanyi era gye yabeeranga yalinga yeewaana nti tebamufera. Kansuubira olina kyoyizeemu era olina kyoganyuddwamu. Nkwebaza okutulaba, nkwebaza okubeera mu mukutu guno eno. Wabula woba oli eyo nga oyagala okumanya emboozi zaffe zonna ezikwatagana ku bafeera ez'enjawulo, vidiyo ze wali olabyeko ng'oyagala okuddamu okuziraba endala nga tozirabangako, nkusaba ogende ku YouTube osaakinga ekigambo beera mugezi. Beera mugezi bajja kukuleetera vidiyo zaffe zonna. Wabula w'otuukayo nkusaba ekintu kimu, subscribinga, likinga, ate osharinge. Tugenda kubanga buli luvannyuma lwa nnaku 2 oba tugambe emirundi 3 mu wiiki nga tukuterayo emboozi zaffe. Nabagambye tetwagala kuddamu kuwulira nti gundi bamufeze, batufera lwa butamanya. Weebale nnyo, weebale kutulaba. Tatusinkane mu mboozi endala eddako.
tukwebaza okwekumira ku programu yaffe eno gye bayita abeera mugezi. Nabagamba programu eno ekyagiteesaawo kukubuusa baleme kuferera mu ngeri eyo. Manyi enfera nnyingi waliwo bano bempulira abayaaya abaferera kalwero bano akusuula ekisente mu maaso n'ojja n'okironda. Anyway, awo tujja kutuukawo nawo olwawo kubanga nga nabagamba nti tugenda kubaleetera abantu be bali baffeze mu ngeri yonna. Naye bw'oba oliyo nga baakufera nga wandyagadde omuntu okumanya engeri gye baakuferamu, tukubire namba zaffe za WhatsApp ziba zeetawawo wansi, tujje tukuggyeko interview eno, omuntu omulala asobole okugiraba, asobole okubuuka, baleme kumuferera mu ngeri eyo. Bwe tunaakola ekyo ekintu tugenda kulwanyisa obufere bungi. Omanyi obufere buli wamu, buli malwaliro. Naye nno olwaleero tulina muganda waffe mutunzi wa soda, bano abasapply nga ku maduuka. Kyensuubira naye ku kyalo gy'obeera wali obalabyeko, naye baamufera, naye nga bamuferera mu mulimu gwe. Katugende tulabe muganda waffe ono baamufera batya, osanga naye tunaabaako kye tuyiga. Amanja gange mpitibwa Magala Emmanuel, nga ndi supplier w'ebyokunywa byonna, Pepsi, bya kooko, mazzi, byonna. Lunaku lumu nali mu marketing nga nkola, ninja nfuna customer omu nansanga ku piki yange kati bwendiwo, naŋŋamba omusajja ebyokunywa byonna obiyina? Mugamba byonna mbiyina. Naŋŋamba nti njagala ku bya kooko n'ebya Pepsi, naye ebintu obudde bugenze ate wonsanze ndi walako siri waka, naye mpa ennamba yo ngenda kuba nkukubirako. Mugamba nti wali buzibu, gimpeereze kanjikuweereza. Nimusomera ennamba yange ninkwata ekkubo niŋŋenda. Ku makya nga nkeera ku mirimu nga bulijjo nga ntikka, olw'okutikka nga ngenda mu market nkola. Zaalinga essaawa nga 3 awo, 3 kitundu, nga nkubirako ng'essimu sigikwata, nali sigiyina, ng'addamu ankubira. Nga njijukira omusajja yampadde namba y'essimu, kitegeeza ayagala ki? Soda. Nga bulijjo era bampa ennamba, enkeera ne bankubira, ne mbatwalira soda. Kati bwe yankubira naŋŋamba, naye naawe nakugambye okole ki? Nakugambye ngenda kukubirako, nkukubira essimu yo tonkwata. Kyokka nabadde njagala soda mungi, soda wa mikolo, obudde bugenze. Ninga munayo n'onsonyiwa kuba nti nze essimu mbadde sigiyinaawo, naye ate ezzeeko oli ludda wankuleetere. Naŋŋamba wabula siriiwo, waliwo omuntu gwindesseewo, naye kankuwe ennamba ye, kamuwe ennamba yo akukubireko kuba nze ŋŋenze. Nimugamba kale tuwali buzibu. Nze nimuggyako essimu era nali neetooloolamu awo kumala eddakiika nga 3 nankubira, wabaako omukyala eyankubira. Naŋŋamba omuvubuka otunda byakunywa? Nti nina omuntu bw'ati ne bw'ati ampadde ennamba yo, ne twadde twagala soda, naabadde aŋŋambye nkukubira otuleetere. Ko nze mwagala soda yenkana ki? Naŋŋamba olina amazzi genkana ki? Mugamba amazzi mbaddeko sibaddeko n'amaanyi, naye mbaddeko na katoni 5 kuba yali agala ga spice. Naŋŋamba njagala bokisi nga 6, ate soda yenna omuyina? Ko nze nti yenna muyina. Naŋŋamba nesooka ovuga ojje. Nga nvuga piki ntuukawo. Bwe ntuukawo omukyala namusangawo ku dduuka erimu. Era edduuka eryaliwo waliwo omuwala yabeerangawo, naye nasanga si yaaliwo. Nga ndowooza oyo oba ye yaguzeewo. Naŋŋamba nti era awo bufuluta 2, Mountain Dew bazaali 12. Egamba soda namuwa bwa mitwalo gyali 26, 36. Namala obumuwa, naŋŋamba naye amazzi matono. Kakati tugenda bibala tutya? Osobola biteeka wano n'ogenda n'oleeta amazzi ne tubala lumu. Naŋŋamba naye lwaki tubaze zino nompeereza? Naŋŋamba tuwali buzibu, neraliikiriramu edduuka lyange liiryo. Tuba niŋŋamba waayi, bulijjo nga nteerateekawo ebintu ne mbasanga nindekawo ebintu, ninzirayo ku sitoowa otikka amazzi. Era natikka ebokisi 6 ez'amazzi. Naye ekyanjja enviiri ku mutwe, nagenda okutuuka we nalese soda oba owa kasitoma, ng'ekyamazima omukyala waliwo yaliwo. Nimubuuza ate kakati ono omukyala yantumiza soda ali ludda, soda nga simulaba. Naŋŋamba yiyi olwavuddewo n'aleeta emmotoka nadde mayi mwamaliriza.
era yatise soda we n'agenda wano wewange nze zinadde mayi muno ebintu byammwe mwabimaliriza eye ningamba ye musajja omukazi aŋŋambe wano weewuwe aŋŋamba ze simumanyi munaye natuulawo ne binsobera bakama bange baagala ssente noonya engeri gye naddayo ninkireka ninkwata ekkubo niŋŋendako ku poliisi eri awo ekireka neripootinga ne bambuuza omuntu obadde omumanyi nimugamba mbadde simumanyi bakubbye essaawa mmeka olina enamba zonna z'obadde omanyi nimbagamba nti era enamba eyasoose yadde ya musajja ye neyankubiddeko era eno ye namba y'omukyala ankubidde naŋŋamba jangu onsange wano wabula kinyinza obbasaba bannange mwegendereza abafere naddala ku mmwe abavuga obuntu buno kino kiwaba abavuga butukutuku ng'akange kano abasaplayinga soda mwegendereza abafere mwebali bangi nyinza okuba ate nze banzibiramu eyo engeri naye ng'ate waliwo endala engeri esobola omanyi ekintu ekisinga okwewuunyisa baganda baffe bano abasinga soda oyo tabeera waabwe bamujja ku ddipo babawa ne batunda olumu nga babasasula na musaala naye kati teebereza biki bye yagamba bakama be we yaddayo ensi eno bannange nkusaba beera mugezi abafere bangi gye bali leka kubeera okulowooza nti gwe tebasobola kufera nkusaba we nalabye puroguramu eno ng'okola omulimu ng'ogwa muganda wange ono obeere mugezi baleme kufera mu ngeri eyo omufere ye abeerawo ng'akutunuulidde tuli wamu waliwo olunaku lumu nali ne mukwano gwange omu nannyumiza weeyo kalwero twali tunyumya ku mbeera z'abafere n'amaana agamba nti omufere akutunulira butunuulizibwa ati n'amaana agamba labe simi baziyita batya oba enduusi n'agamba enduusi yiiyo ndooza ye nte etazaalangako ye akutunula n'amaana nti enduusi yiiyo era kasita agamba nti enduusi yiiyo n'akigamba munne bagenda tandika okulinnya kagere kagere okumaliriza nga bakufeze beera mugezi nkusaba subscribe likinga osharinga ku mukutu gwaffe gwe bayita beera mugezi video zonna ojja kuzifuna webale kutulaba nkwebaza omulabi wange omulungi okubanga nererera tuli fembi nerero tulina akapya ketuleese nga we nabagamba tuba ne puroguramu yaffe gye bayita beera mugezi omulimu gwaffe omukulu gwe tusimbako essira kulaba nga tukubuusa obutaferewa mu nfere eyo n'olwaleero no tulina omuntu omu gwe tugenda okulaba gwe baafera yali mukyala nga omanyi nga ebiseera binatera okutuuka ebyokuzaala abakyala mubimanyaawo myezi 2 myezi 3 awo oba olina okugenda oshoppinga obugoye bw'omwana naye kati ekirungi ne sikaani z'abayamba olumu omanya nti kati mwana muwala naye oli omukyala ng'agenda n'ashoppinga engoye nga tamanyi oba omwana muwala n'agula engoye z'abalenzi n'atuuka n'azaala omwana muwala kati nno munnange munnaffe ono naye yali agenda mu katale mu kibuga ng'agenda kugula ngoye z'abaana eyo gyagwira mbafere ne bakola ki ne bamufera mukyala mutunzi wa nyanya mu katale era twamusanze mu katale akamu n'atubulira engeri gye bamuferamu katulabe omugenyi waffe olwaleero kyatugamba ku ngeri gye bamuferamu. Nali mu kibuga mu akeedi mukwana akeedi mu kibuga nga nnoonya ebintu ebikozesebwa ku lubuto ng'engoye z'abaana amakeesi obugoye kati abakyala ne bansanga ne baŋŋamba nnyaba onoonya kye mbaga nnoonya keesi ne baŋŋamba jatugende eno awali ebintu ebya layisi ne bandeeta eno waggulu ku Royal Complex kati tutuuka awo mu paaka bwe tutuuka mu paaka ne baŋŋamba ssente zino ne bampa ebipapula nti ssente zino zizinge mu kipapula ne baŋŋamba zizinge mu kipapula ne bampa ekipapula nteekemu ssente. Katono nnyo madamu nsaba nkutegere bulungi wali ku bibyo ng'otambula nga nnoonya bintu kati abakyala ne bakusanga ne beefuula nabo nti banoonya n'obagoberera mu munoonyeza ne baŋŋamba jjangu tugende tutuuka mu paaka enkadde ne baŋŋamba omanyi eri gye tugenda tebakkirizaayo omuntu ssente kuziyisaawo ssente zonna ziteeka mu kipapula then waba ozitadde mu kipapula wali ojja kuyitawo bulungi kati nange ne bampa ekipapula nenteekamu ssente gyali $5,000 ezo ziwali ogenza osuubula kati ne bamaliriza ne baŋŋamba jjangu tugende
kati omukyala n'aŋŋamba nti ozize bubi leeta tuddemu tukole ki tuzinge kumbe kati omukyala we yazinga yajjamu ssente nanziriza ebipapula biki byereere wakwata ssente yazinge wazinga naga ozinze obeeretantereze yes kati ne muwazinga atereeze kumbe yajjamu ssente nampa ebipapula byereere kati n'aŋŋamba jjana twambuke ne twambuka ku Royal Complex olwamala ozinga obulungi nga wagambye n'akukwasa nti awo ojja kuyitawo bulungi olwamala n'aŋŋamba jjana twambuke ne twambuka ku Royal Complex ku kizimbe ne bambulirako awo kati ngenda otuuka eyo nga mbanoonya ngenda okutuukakyuka nga sikola ki sibalaba ne mbuuza wanene owaaye basuubuza amakeesi abaami ne baŋŋamba bakubbye dda abo bafere wano tewali basuubuza ki keesi konze kati nga siina wadde 1,000 oluto lukulu enjala ennuma n'entambula okuva mu kibuga paka Nakawa kati bakubulako batya mwali mutambula wano mu kusala oluguudo ne bakusinga ku steps kati nze ate kyesaamanya ekyo kye bayita omufere omanyi omufere akukwata mu buli kasonda naye banene n'ekibuzo kye neebuuza abafere bano babeerako ddagala kubanga omuntu alina engeri gy'akufera mukateebereza omukyala oyo just baali basala kkubo n'omuntu gwakwasiza ssente naye oli n'amusingako businzi bwangu agenda okuddamu okutunula bwati nga gwawadde ssente ze takyakola ki takyamulaba eryo libeera ddagala oba just ebeera mpewo nga yeekulimu naye mu byonna nkusaba wena oba olaba vidiyo zaffe zino eno saagala kuwulira oba nti baakufeze mu ngeri eyo gwe mulimu ogutukozesa vidiyo zino eno kugamba omuntu yenna ayagala okuyisa mu process eyo ogenze mu kibuga gula ngoye za mwana ate oli akugamba waliwo ewali eza layisi ate waliwo awali ezaki olina okumanya ki ky'oyagala bw'oba wagenze kugula tugambe buteeteeyi nti bwa 10,000 genda straight oba ogenze mu owino gula buteeteeyi bw'ovaayo naye tofuna muntu wakugamba nti waze gula bwa 10,000 manyi wosobola okujjoba 10,000 munnange nno ojja kumaliriza nga ayagadde okusevinga 3,000 ng'okoze loosi ya 40 tuli wamu enfera nnyingi naye zonna tujja kuzibaleetera gwe kyoba okola kiri ekintu kimu subscribinga womala okusubscribinga genda awali akadde okanyigemu buli vidiyo zonna batukola ojja kuba ozifuna oba ozirabidde ku mukutu ki bw'oba olina vidiyo gy'osubiddwa gy'otalaba nga wandyagadde okugiraba genda ku mukutu gwaffe oguyitibwa beera mugezi vidiyo zonna ojja kukola ki ojja kuzisangayo weebale kutuwa budde bwo munnange nkwebaza okwekumira ku mukutu gwaffe guno ogumanyikiddwa nga abeera mugezi nga we nabasuubiza ntugenda kukomyawo omwami ono mu kitundu ekyokubiri luli yatubulira ngeri gye bamuferamu mu adweya ku luno agenda kutubulira ngeri gye baali bamusseemu naye ng'era ekimussa byali bibye naye nno omanyi obuzibu buva kutambula na ssimu bino bye mutambula n'amasimu ng'ogenda oyogera ekkubo linganga eyaligula oyo mwami yali alugenze era buno obubaka njagala bugenda eri buli muntu yenna atambula ekiro n'essimu njagala tuwulire omwami ono kikyagenda okutugamba naye nga nkwebaza okwekumira ku mukutu guno okusubscribinga okulayikinga wamu n'okusharinga amannya nze Payasi ku mulundi guli ndowooza mwali mundabyeko abajja bagoberera ensonga zino nti najja okusooka gwali gwa bufere banferako awo ngera bwe nabibanyumiza mwabiwulira ngenda kubanyumiza engeri gye baali bantemuddemu naye ng'ekintemuza byange omanyi tutera otambula ekiro ate tosobola kukyewala munnaye ng'era omusajja olina onnoonya ssente okola kino okola kiri actually nali nva na wano nga nzirayo waka ntuuka mu kkubo njogerera ku ssimu omanyi tebyewalika yakubidde essimu tojja gamba nti sijja kukwata okwata essimu yo nga bw'okimanyi nti omanyi amuseefu munnaaye ntuuka ku bavubuka akabinja k'abavubuka nze neeyongerayo ntambula ngamba nabo bali ku byabwe buli omu ali ku bizinensi ze ntambula neeyongerayo ngenda owulira ennyondo ku mutwe oba yali nnyondo nze saamanya naki kye bankubisa sijja kulimba oba kyali kikonde n'enkiyita ennyondo sijja kulimba saamanya kye bankubisa naye kyonna kye bankubisa kyali kyamaanyi era kyali kinsaanyizzaawo kubanga awo bwe bankuba bwe bati we nakoma okutegeera
wabula bwe nabuuza kwabo muli waliwo mukulu wange wano ku dduuka gwe tukola naye yaŋŋamba musajja gwe wajja otambula ebyaddala nga totagala namu yadde wabula ng'ojjudde omusaayi mukamwa guvaamu mu nnyindo guvaamu kwegamba naffe ne bitusobera ne tugamba omusajja abadde ki agudde kabenje mbu ne bankeberakebirakawo nga siina yadde ekisago ne ŋŋamba kati nga andika ŋŋamba bakubyeko essimu bakubyeko ne ssente ze wabadde nazo awo ne mmanya nti bano babbi be bantuusizza wano ngenda okwetunulako mu ndabirwamu ng'ettama lizimbye n'ensooka nga kaabamu awo ag'omusajja gava wala naye nagakaabamu awo ne nga neetidde nange omuntu eyabadde omulamu eggulo limu bukya ku makya ate kyantwalira akadde okuddamu otegeera kubanga bankuba ssaawa zaali 3 naddamu okutegeera nkeera waalo bankuba wano actually wano ebiseera ebisinga bakuba nnyo wano simanyi kyamaki ekiri ewantu wano abasinga bonna ba victims benzize empulira bazze babakuba wano omusawo andiko aŋŋamba bawaleeteddwa wano jjo ku ssaawa 3 ez'ekiro naye nga ziri mu ssaawa 5 ez'emisana nsitula omukono ngusikayo baŋŋamba togujjaayo mukono guliko amacupa 2 ne ŋŋambaho tufudde nenzikakkana ne ngakaabamu awo bannaaye twebeereremu bw'oba otambula essimu gijje kutuna ddala ekiro ayinza obutakkuba nayo neegenda kubaako ebintu byaffe bingi nnyo obifiirwa tega tuba tubyetaaga bya mugaso gye tuli so kati mwenna oba nga otambula weewale nnyo okwogerera ku ssimu naddala obudde obw'ekiro n'ekirala oba ng'omanyi ekitundu ky'olimu waliwo abamu ku ffe tubeera mu bitundu nga buttiro bw'oba wanyi nga ekitundu ky'olimu obubbi bungi linnya booda ey'enkumi 2 oba oli awo ejja kukutaasa ekizibu ky'ofunye ekyakakadde kuba kati nze nja kugamba nti bulabika bwawera obukadde 3 okwejjanjabisa okuddawo kuba lino eggumba lyaseseetuka ne lyawukana ku lino nga balina oddiyunga nga bakussa ebyuma mu mannyo kyamalawo sente zaali mpitirivu naye bw'oba ng'otaddemu just booda obyo byonna weesanga nga tobikoze tobifunye ebizibu bwe bityo mwenna mubeere beegendereza naddala batambula ekiro nga mugenda mwogerera ku masimu bannaaye twewale okwogerera ku masimu ekiro bannange ebyensi bisekerwa imagine omuntu engeri gyakutta olw'ekikyo naye nga akasimu kameeka kakussaako naye nange omukulu oyo ngumusalira ekiro ssaawa 3 ng'okimanyi n'awantu w'oyita waziyivu otambula otya ng'oli ku ssimu ogenda oyogera ebyo nno mbiwuliddeko bituuse ku bantu bangi oli n'agamba nti nalinako muganda wange yali ava ku mulimu nga bakamala okumusasula agenda ewuwe ne bamukuba ebbulooka ku mutwe ne batukubira ssimu ku makya nti muganda mwe baadde bamusse naye twagenda okumutuukako nga omutwe guzimbye guti naye nga ssente mmeka ezikussa 5,000 kale ezo ssente naye akasimu ka 3,000 nsaba kino kibeere kyakuyiga eri mwenna abatambula ekiro nga mwogerera ku masimu bw'obanga ekifo ky'olimu tokyekakasa waakiri gula obuntu nga buno obuteeke mu matu otambule ng'ogenda oyogerera ku masimu otambule ng'okola ki ng'ogenda oyogerera ku ssimu terinaamu ajja nakumanya ki kyoliko naye otambudde okutta essimu abamu amalina okugitunulako wati alaba oba ekyaliko neemukuba mu layiti ogamba gwe wenyininyini bwekuliyetingira obutemu oyo nno omuganda wange ye yaluwona naye ate gwe oyinza obutaluwona wabula kyensobola okubagamba mubeere bagezi tubeere bagezi kati Uganda yakwebereramu obwavu gye bukomye okuluma abantu bo balowooza nti waba talina ssente gw'ozirina tulina kwebereramu omuntu ajja kutta naye ng'akuttira bibyo ngusaba beera mugezi tolagajjalira bulamu bwo onfuna bulungi bw'oba owulira nga oyagala okugenda ku ssimu ng'otambula gula obuntu nga buneeno osobole okutambula nabwo tuli wamu naye nga nkwebaza okwekuumira ku mukutu nkwebaza okulayikinga wamu n'okusharinga ubeere bulungi.